omuntu abata kuyingira tomuyingira abaana bano bali baagala okuza page aba bakakalamu ne bakuliyetinga akavubuka akalinga eminyira kakalamu n'omuvuka gwe bayita final channel just nga bagala mawule kuzimba page ne baleta akalinza bagambo nakazaalamu ne batambuza story akavuka nako nikala banti kamanyi kafunye erinnya ne batambuza story paka ku TV oyo kaizi nga wabula story nga kafuka mugamba njagala kukuba bukubi kuba omulenzi gwe simanyi nako gwe sisobo bannange nembandi byentya waliwo akantu kotunulya nga kalinga ensekere ng'okajjeko kalinga mwana okakola by the way ate mukama yampa is first of all nennyala ekyo kuine yagala nnyo ekyo kusatunza njagala basajja saagala bulenzi saagala bwana za omuntu obunamala byo bwe kamula kangamba ki akada katana bwe kasula kagenda kuntwala ludawa nze sigenda muloji sigenda ku mizigo gy'abantu no way no nze mukazi ali ku record nawe bakusasa bamanyi nze kusasa motoka jasoko kuvuga baba nga yajimu wa engineer emmotoka jasoko kuvuga ba wange era nga yebuza ali surprise nnyo kubanga nno musajja bwati yamwewolangako sente ngata musajja namwanga sente nga tangambye million bino byembagamba bya ddala kyova njogana erinnya nkitegeeza bamuyitanga mbaza construction ye musajja gwe nasonga babonna bakasoda yabafandinga nga n'ennyimba bamumanyi bo basamana nkani bamumanyi kubanga bateka mu sente bakenzo bonna batekanga mu sente ma studio ne bayimba nze n'omusajja yali recordinga Stamina wa Kenzo yali bba wange Stamina wa Eddie Kenzo ati first what nga ne Balexas Kalema saagala nga ku musajja mwavu obwo bonna kunkunyedda nze siwulya saagala obwo bonna kunkunyedda abaana bankuba story ya kavubuka nga nebuza akantu kavudde ludda bakonokeka nga mbera surprised naye ngogenda okulaba nga waliwo anabagamba nga teri awola gyatabangiza simanya yakyogera nga toyo mukazi avunza amatako kaliaza mwe muzise mwetemeddeko ettaka wakeera ku macha no inspiring abakazi bonna ekigambo kwetunda wano kyakulira kugwe ensona nena manya nti okwetunda kulimu sente omukazi a woman abantu abalina family n'otuuka n'ogamba ensi yonna okwetunda okutunda obusolo nga kiringa bw'ogamba nti nina edduuka bamalaya bayala because of oyo omukazi bamalaya aba inspiring n'abayingiza mu bwamalaya nga naye tena kyafunamu bamugobane mu nyumba bambajja kino kati ali mu sita nti ndi mulwadde akabina kayisa simanya amabere gagudde that is total rubbish waliwo n'omuwala omulala gwe njagala okulabula omuwala oyo yakoze akalango ng'alinga omubbi omuwala oyo azanya nnyo ebintu ebyokkuba empya abasajja akuba nnyo oyo omuvuka gwazanya ne wa Ebony yakoze akalango mba mwambudde bamukutte simanyi bino nebiwekeweke byebyokweirusa ebyokukola ki that is total rubbish okola akalango ng'omubbi mbubakutte n'ebintu simanyi bakusokoddemu ebintu mu kiba ekyo ekikolimo kye weetekako ekirala ogenda kutambula mu bantu bameko bakakasa ntoli mubbi abalabye akalanga ako koje kajja kutundabako emitwalo gaaga ogenda kutambula luddawa ogenda kakasa ntoli mubbi obadde okimanyi nti abamu mudibye lwa bintu ebimwekolakola okoota akalango nti oli mubbi fesi yonna ogitaddeyo kubanga bakuwadde emitwalo 2-3 abaana bo bolizaala ebintu ebigenda ku social media tebivaayo ebintu bibawayiriza abantu bibalumye paka kuva mu nsi oyo magi afudde ne pain ina pain ana ne batasobola kunyumiza abantu wana abantu bennekakasa abalina obulumi ku mitima ye mukazi gwe bayita Donizera kinneewuunyisa wano nga tewali muntu akyalya Donizera era tewalasobola kugamba Donizera nti amukutwaleko out in fact olina mukwira nga njagala nze mutwaleko out ze salako kusendiza Donizera tewali muyimbi be mulaba abo ab'amaanyi batayise mikono gya Donizera na batataddemu sente abantu abali nnyonyi n'okugendako ebulaya bonna bayita ku Donizera kino nkyogera nga nte Katonda abantu okutegera social media yali Donizera waliwo ebusabala makage naye tewali namulambula n'abagendayo omwagalako sente si papa aliruzira bulwe ngenda yakaba maziga nagamba Jennifer Goye kagwajja wano Brian White njagala mugende ruza mutune mu kitabo kya Brian White mulabo abantu bakyali Brian White abantu bali sente za Brian White yazimbira abantu amayumba no matter what bayazijjangawo bayakolanga ki naye nga azikuwadde so mu appreciating abantu nga balamu musima abantu kyobola banze nyimira ne ngamba mu public tyo musajja go bayita Ajamis Kigundu Allah muongere noyo seka yasini Katonda wangaza abantu abo ayongere naku zabwe nyingi ku nsi kubanga singa ensadi mu abantu abalinga Ajamis Kigundu nga bawere 10 ne yasini ne bawera buweza 10 aga omuntu omulayo yo mukazi mama Fina wana abantu batono nnyo kubayimbi nga sinaba tali bayimbi
ku lukalu lwa Uganda bwe tuba twogera ku bantu abasobodde okuyamba abantu babale ku ngalo we batawala n'abantu 10 bw'otayogera Mama Fina ogenda kwogera Omusumba Bujingo bw'otayogera Bujingo ogenda kwogera Amu bw'otayogera Amu ogenda kwogera Yasini tosobola kuweza abantu asatu baana pozi noyo sura moto kati na y'abantu bayina independent natunulira omwana nga agamba mbu kitawe yayina kalenda mbumisa kiyabba kalenda mwe omanche bayita kalenda restaurant temwayina bijjo yogera kalenda restaurant waliwo muyimbi enasobola okugula kalenda restaurant mu bisera by'abayimbi abo bona waliwo muyimbi kabera bebe kuru big size mukwano gwange mfanfe koja wabana bange yarasobola okugula kalenda joyogerako nanyini kalenda omumanyi nanyini kalenda machinda ajina erusere ajina eyibanda ajina ni fakta to badde byafana okufa bana basajja baali abagagga mu government betwala banako ne Museveni asuranga wawo kalenda notukano gamba nti chamu yalina kalenda misa kituwe studio misa kituwe kino kati gomanya bulumi misa kiwaina omanyi kyayita mu kunyiba yako danga sigazane bannamwe ekyo kiwalina okumwogerako nga tena mwaboga temuli bana bakafere mweni bikamanya nakafere kubanga mwagala okola erinnya muno onyama ule mwagala okola erinnya ogamendi kafero yalina kalenda restaurant mu bintu byonna endagano za kalenda zezabula gomanyi kyayita kalenda restaurant omanyi bayitanga studio wano lusini yeka yalina kasiwukira yalina studio ne ba Dr. T. Travers bonna bagendanga mu kasiwukira studio wano tewali wa muntu omanyi bayita okuzimba studio gwe omanyi misa kyazimba ta studio eyo era agikola atya yatuuka n'okugenda studio lano n'omusajja gwe bata Travers amukomyewo wano n'atumyanga ebyuma kimu ku kimu kati motors kati promotions nga apangisaawo nga Eagles production yona tukulidde mu kalenda restaurant nga tumanyi nnyiniyo tumanyi bannyiniyo bazala abaana aba Devi ne munne muganda wa Devi tewala tabamanyi ku lukalu lwa Uganda lwonna kitabo yafana okufa musajja mugagga muvundu gwe n'ogamba nti kalenda yali yakita mwinga yagigula ddi yali azikozewa sente ezo olaba mukaanira eri ekajjansi gye mwatunda eri ne mutalwanira kalenda yokwetemaatema kati gomanyi misa kikyabayitamu era oba banki omusasudde oba manyi pain gy'omutaddeko omanyi obulumi bwabalina ku mutima. That's why abantu bafudde ne magi afudde akaaba afudde akolima nabadde ndaba omukazi wa mutajo Joketeira Joketeira yageza mumanyi lwaki ayogera mutayagala mikwano bwe mbanyonyola Joketeira sente zateeka mba n'amawulire wano sente ze zateeka mu ebyo ebyana bye bikolimire byo kyekisajja ekyo simanyi kyane ekyo ekiringa emunyungwa kigenda kyasamirira kiti kati kyasiba ku Mama Fina kigenda mugobako abantu bonna weraba nga Mama Fina ayagala nnyo Lama n'agamba kankubeera ne mukazi we Lama ne yeegoba n'agamba Mama Fina ayagala Jasi kankuba Jasi ne yeegoba ndowooza kati munnange bakuwa bye baali bawalama babikuwobiina kasajja nno kakulu ako kalina n'envi mu matako temukalaba awo okusanyuka enviiri n'okukuusiira amanyu omukazi oyo Mama Fina yagadde abantu Mama Fina taddemu abantu sente era ndoza gwe singa wagira ku season Mama Fina zebateeka sente zebawanga baluna mubiri wa lutalo in fact nayo restaurant yali eganye Mama Fina yaje eyo H&M restaurant eyo yali eremeredde mu Lwana H&M yali eganye aluna n'ayita Mama Fina singa agenda Mama Fina abyogera nti nkoze kino abantu mubasiime nga bakyali balamu omuntu afe nga omusiimyeko agambe nti gundi nze babukenya bannetonda bwe bansanga nejjojo bwe sebadde mu kwetonda nani ne mugamba gwe omanyi be wagamba ensi babaddeawo ne balama ne mbagamba mumanyi be mwagamba ensi wano mbeera mwagala views ne mujja ne mutuwonoona ne mutogerako namwe bakako yankwana nakola bwanti omukazi awunya alina ekivundu akola bwati likes nozifuna nonvumaavuma waliwo yagambe mbu nkubira Mary essimu nze mi kunsonga kyera kuki nze siri after money siri after mikwano bayiza wense sagala mikwano nebaza Katonda abantu abamu bava mbulamu bwange ekyo nkyebaza Katonda bwe nfukamira nina abantu nga bavamu ne celebrating ojo oyiga okwegobako abantu abamu ofukamirangako wansi ne webaza Katonda nga abantu abamu bagenzi bavudde mbulamu bwo. I'm telling you waliwo abantu nga bakulabisa kati omuntu ngoyo okwimya n'agamba nga weebaka kwa Amelia wamumaliramu simanyi bwamusikirira obulungi bwakola atya kirekawo Amelia nambala mu public kikulekawo mu musajja abadde akwinamu trust kikulekawo mu baana bo gwa Amelia first look at yourself omwana okugamba nga bwakusikirira bulungi bwakuzina simanyi atya kikulekawa ng'enkya otambula mbayo ye mukwano gwo ng'ozunga abantu nga balaba akabina omusiyazi kaasulamu
I'm telling you, temwagala bimanya. Abantu muri simadi abantu nga balamu. Maga abadde wanonga mulade nabyo lya yogera ayagala likes ziwere sira price kakana. Toli mu jimu y'aba magi. Oyagala nyewe yagala okweteka abantu muri aba upcoming mukwano. Byote byali bya TikTok. Leka bamumanyi boogere. Ogamanga wetu tema ambulance. Simanyi yetu tema dwali. Simanyi akutukiddewo. Simanyi bamunyizenga ndaba. Simanyi omanye banga lya mazamu dwali. Omanyi yagenze yatya. Secondly, tomumanyi. Ebofura nti omumanyi. Mulekenga abantu abamanyi abantu boogere. Kiruma nnyo nze n'abantu nga bagamba manyi kafeero manyi byama kafeero mbina. Mwaswalira ku DNA. Ate swazi ndi timu yo wawaabira buli muntu. Eyakose erinnya lya kitawo n'abasonda ssente $408 mu linnya lya kitawo bawaabire. Amutimu yo. Wawaabira tugumbula. Omusayo guba gwabasuula mulekerawo okweyita kintu n'ekyekuba ku kafeero Paulo. Mulekerawo oginikirira amannyo nga muyimbiriranga ye. Swaz amutimu you 100%. Wawaabira siba tugumbula. Yes. Omusayo gubanga gwabasuula. Lwaki mukyasonda ssente mu linnya ly'omusajja? Lwaki mutambulira ku abaana ba kafeero? Temuli baana ba kafeero. Mwali mukimanye yabagula oli zondo weri katosi family yavaayo. Oli omulala wetolo family yavaayo. N'abala family za mwamanda byatugambe yo muwale waabwe. Era ajja kimanyi n'okubeera abantu yasaba busabi kumawo. Kakati bamuteeka mu kodi mbulemeza mutukole bivulu nende. Mwamula bazali kulya yeka sente ze semanga byakolera abantu. Nze ndi timu zali 100%. Singa zali yote yasiba mutima. Singa naye mwamu kutuladda. Abantu ambakene nyenga bakene na pain. Ngolya gwawola pain ngagama ku bantu benayamba zanalako no musajja bamata Dick Production. Siri mwerabira. Dick Production tewali muntu anali mu industry ya music ataina sendeze. Tewataliwo kababere ku bayimbi abanene, kabere ku bapromoter, nene bayisa senza bapromoter. Teli yakera ku machana gamba kangene numba abana ba Dick mbawaye ntole yetoke weti. Tewali agamba ndikanonye na mwandu wa Dick Production sala wali mutwale enkota yetoke. Nenyenga bonna bali kumanyiga Dick Production bali bonna bakina bajjo kila bani bonna basulanga na wa Dick. Nene wali sivinga kawumbi ka promoter. Tali jukira ani ya mukwata kani ya muleta. So abantu bayina obulumi ebyaddala. Abamu bafa abala bafudde. Abala bali muri hab oyo donzera singa si counseling nnyo. Donzera yalabako ku bantu beyetwalire bulaya nga bamutadde ku ntanda bamutadde ku kisenge nga bamubambye ngo musalaba we bati nenga tewachi bamubanja babaddaso babadalisa. Omuntu yasinga okusomba wana abantu batwale bulaya n'okubaso yali donzera ne mukabudu mulasi. Fati tewali nayogera ku Fati bwana afanga mwesomba. Maga abaddeyo nga mbadde mu mukyalira. Maga abaddeyo nga mbadde mwenna mwagenze muzunzaga amakudde nalabye kine kyali mwe bulaya kikutte kirumbye donzera kimusikambula mu kimagalako interview. Oyo muwala Jojo Ketteira yateeka mu bantu bawano sente. Na yateeka mu Alani Cruz obumbi bwe simanyi. Natoka no musasuye bulaya agenda asome bwe mbanimba. Alani Cruz avayo yegana. Ya musuya ne courses bulaya agenda asome ebintu ya mastering ebyo bya kamera. Yateeka mwaka kasajja kakuru sente ne kamwezi nga kako. Nga kaletera ndawe yakayigiza n'okwesiga deodorant nga kawunya. Akasajja akakabya kakuusira. Bakakera ku machane kakuba Jojo Ketteira. Jojo Ketteira janga ku live yako ngateeka mbogula akabokisi. Mbogula akabokisi milioni nno meka. Akasajja kakuba Jojo Ketteira ne kamalira mu ttaka. Jojo Ketteira atandika okubanga omutima gwe gukaaba. Nagamba ono yankuba. Chovola bayogera nga tata na muntu sina mikwano sagala. Ne mubaba njagalire eyo kubanga yalabako. Jojo yalabako. Oyo muwala mulungi. Oyo muwala baba mukwano gwe muwala ali open. Ya muwala abera proud of your friend. Ya muwala yagaliza mbagambe yasasulako Alani Cruz. Amutwale bulaya asoma mastering eyo kamera. Buli kimu nakikola ticket zize buli kimu yamutwalako nebe bulaya. Abamu sagala bogera ko bawamu. Omanyize masanyalaze. Anekonako yayaka. Babera balinzaawo mu mentioningeko. Oyogere ku linnya ly'omuntu ajja yasamira abala bagwadda bagwako. Ensi yabako watebala babazira abamu babazira anyway. Kicho njagala okugamba mwejjemu ekintu ekiri chipa. Omuntu akuwa muvumba gwa 10 nakubaka emitwalo gyena oba mukaaga. Ebintu abategeera bo bategeera kyenjogera. Abala mwekuba enjawulo. N'olwamwe mwe nyinyi nga mwekuba enjawulo. Nga ne wolwala wekuba enjawulo. Abala mwekuba enjawulo osiba okola sente ozifuna olala etimbo okekereza n'olwala alusa ne zikutwalako sente ne sente n'obeera ku kitanda. Olunaku lulamba osiba okola ozungana naye nga nakijuyisi
ne waba oli mudduka ngokola gula kiraibe na kibere waawo kiteke mu straw na yozi bya tolidde wozunga bodda ino kamongoza nakuba nogenda ku kitanda ne bakujjako 8 bakujjako 7 bakujjako ena buli drip olusi bakujjako 7 nenga raibe na abadde wa mutwalo ogwo mulekeraawo okwekubala okweyawula okwekubenjawulo mufunzizza obulamu bwamwe mwennyini emikono gijjula kanula nga kyavudde ku alusa kwekubanjawulo naye nga ate sente ozikola ozina n'otukola gulo n'obala omulidde gw'ensimba nenga tewalidde emmere ya mutwalo abalamu gulo obutogo bwa 13 tebakulima nti bafumba akadogo ka 13 yafumba emmere y'emitwalo 3 no bawulya nga tonjagala please get another space give me a break and leave me alone you know I know what I want I know what I'm doing siri wano kusanyusa gwe ndi wano ku inspiring abo na kuyamba abo ngazanya niteboga wange mmere kulumberwa koma nyoko mubaka tuzala mwabana omusajja wabakuzadde mwakuyambe nokuya bamuleka agende lwaki mwesibira kama majini go akulirawa akuyambe nakujja kechikwa muleke agende nsali jiwulira muleke agende abasajja abamu badduka obuvunanyizibwa abala tebayina ebintu bino bya mirundi ebiri njaga otunulire bawo mu nfuna ye ayingiza kyenkana ki era afuna kyenkana ki abasajja abamu namwe mubakwata bubi tebalina bubezi nabo baana b'abantu maybe nabo baagala abaana baabwe abalamu benderako ne mubasiba abaana batali baabwe omusayi ne gugaana okulabirira omwana oyo ng'omusajja agamba njagala wa school fees naye nedda nenekuba naye nedda nga kumba omwana wamumusiba siwe secondly mulekerawo okolomiranga babba bammwe mulekerawo ebikolimo bye mukolima abasajja bwe babuzizza emirembe ne babuza ne sente ne babagobaganyanga ku mirimu buli nako osiba okaba temwanga omusajja kolumbe lwange emmere koma nnyoko bwe batagimwana okomawo nozukira bwe batagimwana agana okwegatta amanyo gajja bagatuna mukama notekamu ekifeesa kingi ennyo kinene bwe kito ekigaza kyabaganda notandika okaba omusajja yanzaalamu bannange temumuwanga emmere kolumbe lwange mukolimidde abasajja ne babeera ku punishment z'ebikolimo byammwe ne babeera n'ebizibu naye nga mwabazaalamu jjukira omusajja gw'okolimira wamuzaalamu bulawo sister omusajja gw'okolimira tekigenda kuvaamu nti tata w'abaana bo abasajja babamu tebawaayo bye balina kuwaayo kuba tebabirina akule byoya njagala otunula situation gy'oyitamu ne bbaawo gy'ayitamu mubalireko obwolumu abasajja bamu basima byolooni abeera mu fuuti aga fuuti 8 nga nitakaligana mubuutikira nzasajja mbasimisa safuti kitankawe wange osi basime 5 mukaga musaba nola wangu omusajja ali nomubuzo yingide mayiro mekeyo oli mu fuuti meka etakali bali simasa mu dabbulo kanitandika okwagala okubumbulukuka ne babeera ku bunkeje be mukolimira abala bazinga ku boda ne basulawo ku stage nga yezinze mu kigo yati enjale muluma ebikubi muluma ne be mukolimira kyo bata ku accident kwegamba kikyo nakye nkugamba njagalo be n'omwana wo mutima gwo gobere mukakamu facilitating omwana wo ko kyo kitono kyoyina ndabyeka abakazi wano so baba bakonga example batunda nyanya bawedde abana paka makerere bawedde abana baabwe ate ba complaininze bino ebintu tulowooza nti byaliwo ne mu mulembe guli tewali kipya kiriwo kitaliwo ne kubajjajja baffe bw'oba osubirayo okulabayo kyotwalaba nga ko tekiriyo generation zikyukamu katono ne byeyongeramu teri kyogenda kulaba kitabangawo tewali kipya kyogenda kufuna tolowooza nti n'abedda babalabiriranga nnyo bajjajja baffe baanonoganga obuniina obunyanya bafumbanga obunyanya obuganda obunyanya bwakulyanga mu lusuku ne banoga obutula bafumbanga na biyunga baswa kunyiriri bati senga mukuru senga mutoma mchara mukabejja simanyi muchara wa mwami babasulako wiki nga bayina kintu kimu gwozala abana bo balabirira omusajja yako makweba kako mubuzeeko ku histories bakuza abana be bakuza bakitaba abo boyina kati mulwa kwepanka jo nti muli banja wonyonga n'obusolo mu butunda temwina kyamaanyi mwetunda temumima temunyuma muli babizigo muli baki mwefulandi muli bakitalo bajjaja baffe omulimu gwe bakolanga kubazaalamu be bazaala bakitaffe mpaawo jjajja omwagamba nti omusajja mulabiriranga nnyo ku weekend lwe baleetanga omutwe gw'ente oba ogw'embuzi abaana bamu be batwatadde pulesi waka omwana awulira trip n'akukabirira nticha n'amuwa essimu bwe bakkubira omwana bwe bakkubira mugamba wange tagenda mukube agenda kawa musayi bamuleke omusajja yagambe bwe yalaba train eri omanyi Katonda abaana obubonero Bible egamba nti Katonda ayolesa obwakabaka bwe bwe mutunuya train emmotoka bus gyatukoona ne mutafamu mwana n'omu Katonda yayina obwakabaka bwayimusa bwalinga bubonero
ba Yusufu bayogeranga kubonera mu biroto mu bikolwa abogundi Abraham nayo ebbasa eyo ekulaga akabonero kubanga basa eyo eye mukono bwe yali sala omusajja w'engudo yayimirira n'ayimiriza basi training ejja ne side ina ayimiriza kikwewunyisa basi yagana okusiba training netomera basi yonna negweri temwafamu mwana n'ogu kali kabonero akabagazigazi Bible tugamba nti mubeere bagazigazi ng'obwana bw'emisota omusajja omu abadde mu sati ya pink yagambye bwe yalaba basi eyo yali amaze okusasula abaana babiri najja ku ssomero n'agamba teacher nti abaana abange mbajje ku trip uchendabe ku basi eri ebaddemu abaana naye basi eyo teyafamu mwana ajjukira mwavamu mukedimaso bamuki temwafamu mwana waki bino mbikugamba Katonda asindika obubonero ekyokubeera omugazigazi kya buntu n'ekyokulaba nabagamba bala situation olambo tambula mtu balenga situation ogibaza otya katembeera mu bulamu bw'otambulemu yiga okukatembeera kiki ekiriyo bakyemani be baliyo olina kola ki ow'empapula akola ow'ebipande akola owaki akola obadde okuba ki t-shirt kati zikola bala situation enkuba wetonya teekawo fumva ku munanansi teri agenda gunyogoga fumba kyayi teekawo ekibinika teekako entangawuzi budala sini biki binyoke akawo kawunye buli muntu asabe kyayi situation ogibalya mu buli season mwoli kiringa basubuzi Christmas basubula ngoeza Christmas kasaba yingira November omwezi gwa mwenda awo mugwa munana tutandika kutumya ngoeza Christmas teri bino bijento